we bwatukidde bwe lunaku lweggulo bannauganda bangi baadde mu mbeera ya kuteebereza oba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni aneetabamu kubaganya ebirowoozo n'ebyo byaggweredde nga teyalabiseeko ekyebuuzibwa alina kyeyafiiriddwa. President Museveni yafiiriddwa omukisa omunene nnyo okubeera nga alaga nti akyaliwo mu future ya Uganda. President Museveni emirundi gy'ayitiddwa okwetaba mu debate ezirimu abavuganya ku bwapulezidenti terabikako n'olunaku lweggulo bwe gwabadde. Kyokka era abatunulirizi bagamba nti wadde mukisa munene gy'ali okwogerako n'abalonzi. Ate yafiiriddwa omukisa okukyalenjinga banne ababadde boogera ebintu ye ng'omuntu abadde mu buyinza kyandimuyambye okwogera ng'omuntu amanyi practically ebintu nga bwe bigenda. Kyokka abeena bagamba obutabeerawo kwe tukwabakozesa kinene. Bw'oteekawo enteekateeka tebadde ku mulamwa omuntu bw'atasobola kugyenyigiramu aba taswadde era abatalina tteeka lyamenye era abatalina nsobi gyamenye. Kyokka waliwo n'abagamba nti President Museveni si yasubiddwa omukisa guno wabula Uganda ng'eggwanga lyeryasubiddwa. President Museveni si ye ng'omuntu eyamiisinze eggwanga lyerina kyeryafiiriddwa mu butabaawo bwa Museveni. Buli lwe mubeera n'omukulembeze n'atandika okulaba nga talabayo muntu n'omu amufaanana ye nga yeeraba nga malayika, kyekiviiramu abakulembeze bangi mu Afirika obutawaayo na buyinza. Ekyokugaana okwetaba mu nteekateeka eno amba kitutenga kabonero akalaga nga President Museveni bw'atakkiriza mu demokrasiya aliwo ekitali kyakulabirako kirungi eri abakulembeze ab'enkya. Okugaana okubeerawo yalaze nti akyali mu politics ey'emabega, so yalaze nti tali party ya future ya Uganda ya politics ya Uganda. Tewali kuswala kwonna candidate kye yakoze kya buvunaanyizibwa kuba yasigadde ku mulamwa ogwa kampeyini ye. Ffe nga NRM tumanyi akalulu kaffe engeri gye tukanoonya, akalulu kaffe kali mu bantu era tugenda gye bali. Sirowooza nti debate eno eyongerako oba ejjawo obululu ku bano abavuganya, lwakuba eno debate yabadde just okulaga basupporter nti we bali. Wajja kubawo okukubaganya ebirowoozo omulundi ogwokubiri omwezi ogujja. Ivan Kimuli Kigozi, NTV ku ssaawa emu.